ndayira Tereza mama dongenerabye nenkobe nene n'obutono nga nkuba Tereza gazina Tereza mwana wa Nyabunzise kubanga owomerwe ngoye nkumu neoba mukubo ngobakira neoba kumbaga ngobakira ne mukerezi yenene ngobakira ndagala nkugamba kyendowooza mama leka ngule bbiya tekemu akaseke omunywe ng'ozina ngaze nkoba gita ndagala nkugamba kyendowooza mama twala mu bakulu bansalire mbibawe Tereza gonzise n'ebirala bwebityo nga awaana girlfriend we mu ngeri etakambuwaza mu ngeri etawemula Kafeero yatandika n'ennyimba ez'okugonjola abavubuka muleke kwesiba ku nkazi nkulu funa sayizi yo ng'ono bwe yayimba omulenzi Robert manya size yo ngato yamba ne Kafeero yayimba Robert alabika kolera Robert oyo ennyimba ze z'amakulu Kyagulanyi Sentamu ndina engeri gye zibuulirira abantu bimu naleta ne vocabulary empya ekigambo kwebereramu tekyaliwo kati buli muntu akikozesa mwebereremu naye gamba Kafeero ndowooza mu bayimbi abo yali asinga okubeeramu n'ekigendererwa basudde ne Kasozi Livingstone b'omulembe gwe bwe bayimbanga bonna naye nga bonnula ennyimba za Kasozi zonna zakulaluka nempasa omukazi atwazuula luvannyuma nga mwanyinaze neŋŋendamu nekyampulunguse atene ng'ennyimba ze zakulalusa ki bantu ate ekitali kuki ku Kafeero. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu good time tukusinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad natala tuzze n'ekipya ngenda kubeeranga ne Muzei Wine gonda abandi naye Muzei Kamoga ajja kuba yongera okuba nga tweyanjulira. Enjo Marina yali ku kamera kujukiza Babeti zitacha ne video studio gwe yagala okuba nga olabika obulungi ennyo ng'onyirira akoma mu ggwanga laffe erya Uganda airport pickup so tukonako ntubantu tujja okukima bw'otambula naffe notuwa business ekyenjawulo ekibaawo kiri nti tulina akasente ketusigazaamu katuyambako okutambula otutuuka bakolera programs ezifanaganako nga zino n'okuyamba bannaffe abali mu bwetaavu. So abantu baffe abatulabira emitala amayanja n'abalala bonna twagala okutandika okuba nga tubanjulira ekipya especially mu byafaayo mu entertainment tugeraageranye ebyedda n'ebyakakati byalinga bitya. Waliwo abalowooza nti abayimbi nga babasudde ba Paulo Kafeero be bayimbi abedda ne waliwo abayimbi ate abedda ddala Muzei bagenda obeera nga atunnyonnyolako nga tukubamu akalowoozo nti omusajja yayimba ng'oluyimba nga Tereza nti ndayira Tereza mama webbinedde nange nosizimanyi bwe zityo ne Kididi ayimba neegendedde waliwo enjawulo abayimbi bedda ne bifu eziriwo ezigenda mu maaso nti palasa ku alien skin yamutaddeko ekivulu n'ebyedda byalinga bitya baabikolanga oba nedda. Tujja kumanya ku bayimbi baffe ab'enjawulo abaatuvaako abakulembeze abaatuvaako n'abantu abalala abakola ebyafaayo bya Uganda. Abantu bano bagenda batya byali bubenje abagenda n'endwadde ezamukenenya olwo abagenda n'olutalo nti obota akubye gundi akoze bwati maaso ku lutiime. Nze Sonko Muhammad nze nzanyiza okulaba oba tusanyusa okulaba ku mukutu nange nsanyuse obulamu bugamba butya obulamu si bubi pozi tugambe nga bumanyi bugenda okaddiwa toyinza nti ndi bulungi wano waluma tugenda nabyo naye nga ate mwe mugamba nti twagala tuwe ku bukadde obwegombebwa teri bukadde bwegombebwa kati kyogamba ffe tuleme kukaddiwa mukaddiwe naye mukaddiwa weetegekedde nti amaanyi bwe gaggwa
sobola okutuula akabalaza kange wali ne bandeetera ekikopo kya caayi naye obwono bwe bukadde obwegombewo naye obukadde obw'okukola bweti ku street bannange mumpe ekyeggulu obwo si bwegombebwa ogezako tugamba nti tukole nnyo temukole nnyo tuuke ku bukadde bwennyini ng'olina akalemberezo osobola okutuulako awo n'otunya ekikopo kya caayi ne bakikuwa funa ng'ate oli mu muzigo olina akayumbako mwosula naye omusajja wa myaka gyange babeere nga bakukonkona mwezi gwaddeko leeta sente erinnya mbagambyeko lya Kamoga Kamoga Ronald abamu bampita Ronald naye nga mu bujjuvu bw'ekigambo ndi Leonard oba oyitutte emyaka gyammwe naye mu ngeri y'ekizungu omulembe gwaffe gwa digiti oba Ronald naye bwampita Ronald nga mpitaba bwampita Ronaldo nga mpitaba bwampita Ronald kugamba tugendera bwe tutyo. Lwaki bagayitanga Leonardo kyava mu Roman languages era balaba aba Latin Americans bagala nnyo ezo Ronaldo Leonardos bwezityo kati nze banzija ku omulamwa gwali gwa mukatoliki omuroma bwekityo bwekyali so ne bali chuma Leonard olwo baligandawaza naye bagenda ku modern times Ronald kale tekirina buzibu kyeyagala kyompita enjo tere bulungi nnyo tubeere ku ddabo omulundi gumu tuleme kuzunga kati so Kamoga baba bangabi bebazzukulu bansamba mu lubiri mpozi baba kula mirimu tulimu ebintundu emirimu mingi okusookera ddala fefe nyini tuli balangira kubanga Ssekabaka Kimera baamunona Bunyolo n'ajja afuga wano kati Kimera n'ensamba baali banyaabwe omu nga nsamba ye mukulu Kimera yeki nga ye muto kati awo netubeera nga tuli bakika kirangira emirimu emirala batuwanga emirimu emigonvu abasenero nga ffe tukwata omwenge gwa Kabaka ogwawulamu Kabaka gwananywa ogenda mu bakungu n'ogenda mu baweereza twali basenero ate era abengabi tuli bayunzi tuli bavumuzi abayunga Kabaka n'enteze n'abantu be n'ente baziyunganga zamenyekanga naye nowewunya ente ezitowa ekiro eziwera 10 weba 2 kyokka oli n'agisibako bulungi ennyo n'agizaawo sayansi yaliwo amaanyi nnyo mu biseera ebyo era ndowooza ne bali baawo mumuwulire awo okubeggayaza ye musajja yakasingira ddala okuyunga bali baawo naye yali wangabi muzzukulu wansamba ono balimpa Ronald Lusukula Semiti bakakasenta we bamujanjabira kati awo yali muyunzi ate nga muvumuzi nakati bakyaliwo bavumula kati bafunye baddokita abazungu abava mu lujja olwo nekale emirimu gyaffe egyo wangabi tuli bayunzi tuli bavumuzi tuli basenero tuli balangira mu lubiri emirimu gyaffe okyobulangira kijja kuba nti Kabaka yavaako mu kitaye ffe tusibukamu Ssekabaka Kimera manyi babalangira babaako Kabaka gwe basibukamu so atulaba tulina Angel Marina ku kamera Angel Girl tulina Muzei Kamoga wane eno twagala okubanga tubako ebinjalo byetumanya tugende tulina gita yaffe olunaku olwaleero akayimba kalimpako kamanyi kabaita Lusukulu Semiti nkawuliriza naye nze tekankwata mu babiro naye kubanga engeri gye baluyimbamu nayo kale at least lulijje nti okusinga zino ate endala era ndowooza nti ke kamu ku buyimba obutawaawaza nnyo matu mu kifo ky'okuyimba aba aleekaana buleekaanya aba baaluukawo baaluusi n'awalabula obulago onoga omusajja ataafiire ku siteegi kati ng'ono mutabani wange owa Magi Kigozi naye nalowooza naye ali awo ayimba kuleekaana buleekaanyi kale edda mu biseera byammwe okurapinga tekwaliwo baatugambanga sanyukanga bw'oyiga nga oleeta oluyimba
ng'olina ekyogenderera okuyigiriza abantu. Naye oluyimba nga pate after pate luyigiriza ki? Okuva ku nkya kutuuka saa mukaaga oyimba ekigambo balyoka basabula endongo eri yennyini bo baagala kuzina buzinyi kutuyana butuyanyi naye nga ebyokuyiga tekiriiwo. Naye ennyimba ez'edda bw'otabaamu kigendererwa kuyigiriza abantu ng'olwo tebalufulumya. Twalina National Bureau of Standards eyaffe ba musicians muno kasiwuukira kwafunidde ssente ennyingi ennyo kubanga waleetaaga oluyimba n'alwanalizinga n'agamba genda oteekemu ekyokuyiga endongo ne bwe bannungi etya nga tolina kiyigiriza olwo terufuluma. Towulidde sanyukanga bw'oyiga kati kyasigala mu ŋŋombo. Sanyukanga bw'oyiga baako kyoyigiriza ki abantu mu music wo. Omusajja olagadiize namwagala nnyo kubanga ye baasookera ddala okuleeta music ono kati ow'okuleekaana naye nga wadde naye nga olaba nti abaako kyayagala okukola ki bw'obanga owuliriza ennyimba ze abaako lesoni gyawa abantu naye waliwo ddala ate abamu abaleese lesoni ate bazireesemu opposite. Lesoni ki Ragadi bw'ayimba n'agamba nti kankukuba empeta ebenda biwetokote mulimu lesoni ki? Ako tekaakwatayo ndongo budongo ono omuwala one buno simanyi Ragadi n'alapinga n'agira ati Ragadi ako tekisiyo kayimba kikomanya akaragadi yagamba nti omutwalo ono ayagala onjagala naye onjagalako ssente kati n'alabula abantu nti banna omuwala ayinza okuba nga akwagalako ssente teweemalamu ku gitabo kalina bwe kagenda kankukuba empeta ebyenda kati awo bwo mujja kubwenoonyeza library zammwe music library eziri nnyingi ate naawe ogezeeko okwanalizing kiki kyagezaako okugamba kiki byenda bikwetokoki ako nange simanyi kyeyagezako okuyigiriza abantu simanyi ebintu bikwetokote ate ku mulembe gwaffe kuno waliwo omuyimbi gwe bata Gravity omutugiyo omuwulirako era naye muleekanyi nnyo obuyimba bwatera obuwuliramu oluusi ekikulu baabwe ekikulu obuyimba bwatera bwe batandika okuyimba ennyimba ezo sibaawulamu okugjako nga mulabye ku screen bonna banfaanaganya ali awo amaloboozi ge bayimba kati ng'ono yagamba amerida ninga eyagude eddalu naye nga teri mulala kati nno mubaka wa palamenti kati Hillary Kiyaga Ameria yajjawo Ameria abalala balungi nayo bashira Ameria naye kati bw'otunuulira oyo ali atya oyo alina engeri gy'asanyusaamu naye bambi era yennyimba eyo ey'okuleekaana tebagira ffe twayimbanga oluyimba n'oluharmonizinga oba amaloboozi abiri oba limu kubanga twagenderanga ng'aba musicians ab'e Congo bwe bayimbanga ba musician ab'e Congo ndowooza nakati mukyabawuliza music waabwe ali organized amaloboozi bagatabula bulungi harmony n'ebivuga nga bigendezako bulungi naye kati oli kasita kuba basic gitaaye oluyimba alumalako kuwaya ezo 3 tuliko ku muyimba eyo Gravity nakonga mento baawula kuba mbadde ngenda kubuuza ntuyimba ki olwa Gravity lwesembeyo okuwulira kuzakumize nakoma ku Ameria nemanya kyo Ameria kati Hillary Kiyaga bamita Dr. Hildamani ne waliwo akayimba akapya kati akadigiza banna Kampala bakayita okwepiica wakawulidde kagenda kati ate kikoze bubi kuba nina muzzukulu wange yate mumanyirivu nnyo buli kayimba abakamanyi wa myaka ng'emeka oyo mumanyirivu nnyo buli kayimba kawulira naye okwepiica wakawuliddeko katambula kati wakawulidde layini ziri oli akamanyi okukayimba naye bwetugamba nti kayimba ali tushayi tajja kukayimba naye ateekamu k'ebisoko agamba ayimba ty awawulikira omuwala amuyita atya gamba Natalia okwepiica tokawuliranga nani kawuliddeko kagenda katya sijja kulimba kubanga si layini yange kubanga
bwe nafeeringa okufulumya mu bandi nenyingira abakadongo kamu kati kadongo kamu nundi ekisinga obungi okuba wekka gwe okuba endongoyo gwe weeyimbira kankwemu kapera omuntu ono yasaakadde obulago agira ki agira nasaakaala aba abaami n'abakyala ninawo ekigambo kyammwe mwenna amaaso ku lutimbe sinyumiza ababuukabuuka nemanya n'eddoboozi ly'owulira nze Kamoga wammwe n'ab'ekituukutu egyembeera bonna babatumidde abantu b'akatundu gyembeera bakyamufu nnyo buli lunaku beewaamu olumbe luli abantu nembakuutira mmwe mweweemu nga mutegeera naboogera akatuufu akataswaza abantu kati nga onakyogezaako kukola ki okusomesa omuntu agenda n'akunywa n'abakuboonega bulooba n'ennyumba ye yazimba aba tagitegeera nange ngenda n'engunywa nze nemba ng'ekifaananyi oba n'endongo gye ngisudde bagendaga bukedde kyenva nze mbakuutira mmwe mweweemu nga mutegeera n'ekigere ekituufu ekitaswaza bantu kitayange embiso so yoyo kadongo kamu naye kati ng'olweyimbira n'olwekubira naye olwa bandi mirundi egisinga obungi bakola zino 3 nabo zino 3 kitegeeza nti owa solo abeera eno owa beesi n'abeera eno awo ne bongeramu ow'eŋŋoma owaki naye akati kadongo kamu kati lwaki bamuyita kadongo kamu nga nti performinga bwomu single performer gwe weekubira era kadongo kamu bwe katyo kikyo kikaba kadongo kamu kuba na kadongo kamu kagenda kakulaakula kadongo kamu ne bamwongeramu amaanyi kati batuuse ne raks manyi bakisiraga naye nga edda ng'egiteebeeregi weeyimbira akayimbako ate gw'okeekubira naye kati buli biyimba bateekamu gita nnyingi tikyate ekigambo kadongo kamu kyali kya ngeri yakujerega naye ate kigenda ne kifuuka ate ekyamaanyi mu nnaku zino bakadongo kamu bantu baki b'amaanyi nnyo naye bwe nkomparinga morals abayimbi kati be bantu abatalina mpisa abayimbi be bakunami nolaba omuntu omusajja omulamba n'osiba ebikata by'enviiri ku mutwe omukazi nayagala kuyita bwerere ndaba ono munnafu atunda yaketi simanyi mukyala yani spice Diana engeri gyayambalamu nolaba abantu abakadde ddala bagundi chance nalubega bannange bansonyiwa banaaba bandabye ne bagamba nti omusajja ono atuma vumi naye tekyali bwe kityo abayimbi abedda bali very decent naye ab'ennaku njokoma okwekyafuwaza abantu gye bakoma okukwagala ate baagala bawa abantu kye baagala naye abantu baagala byabuwemu kati nze waliwo amawulire ge nasomako awo ndowooza omwezi guweze Moses Matov y'omu ku bayimbi ab'omulembe gwange era nakubako mu bandi ye bagitanga Crane naye kati balina gye yagenda okuperforminga namugamba twagala ziri ez'okuwemula n'abagamba bannange nze sijja kuva ku mulamwa okuyimba ennyimba ezo ez'eddalu ezo nemugamba tusobola okuziyimba naye tetujja kuziyimba n'akaawa ne stage n'agamba nvudde ku stage si mmwe mundagira kale nno ogw'omulembe gwakomaawo ogw'abayimbi abalina empisa ennungi kati abayimbi ab'empisa embi kitegeeza oba bali customer motivated ne banabo nga bakasitoma baabwe baagala bikyamu nabo ne bayimba ennyimba enkyamu gwe aze okuyimba tobeera controlled by client yimba oluyimba kati eventually ndowooza bagundi abagambako omwami Don Kazepa kati tuli kaweefube okuyimba ennyimba
ezirwanirira obutonde bw'ensi. Kati nga kano owulira nti kalina kye kayamba. Gitangiwulira erimu luuzi naye simanyi. Save the river now, save the Lake Victoria, save the river, save the river, save. I ask you to take responsibility over lakes and rivers. Keep our country free. Life, water is life, my friend. Take it as a treasure. Keep alive the wetlands. Let the rivers flow. Bwetyo lugenda bwetyo nga lugezaako okwogera ku butonde bw'ensi. To take collective responsibility. Kati awo nimanya nti olina abantu kyobagamba. Kati olwo tulagalamu accompaniment eya bandi. Tuwere tulina owa solo, owa rhythm, ow'engoma. Twalugezaako kulufulumya. Twalutwala mu studio ne balubba ne balufulumya. Ne tuweera ennemba nabo ne tubagamba temujja kulufulumya. Kati ebintu ebifaanawo ebityo edda tewabangawo kubba nnyimba. Ogenda mu studio n'ofulumya oluyimba lwo naye kati gundi field y'abayaaye beki tetumanyi kyakukikolera. Moral of values bwe ziri bazikomyewo. Kati omusajja oyo nga Bobi nasanyuka okukyogerako. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja oyo ennyimba ze nazo ziri awo zakuleka. Naye abaako meaning gyakuwa. N'asengeka bulungi amakulu g'ekintu. For example yayimba oluyimba Mane. Bwalekana mane yono ganti yono tejayimba ki. Naye ogenda okuwuliriza ennyo. Ng'oluyimba lulina amakulu. Bweyagamba gundi ono munnaffe gamba Jennifer alekera akekereza obukambwe. Olaba nti museera ebyo yali ayimba alina n'agaviiri agangi ngera eddoboozi saakaavu nnyo. Naye ng'owulira nti alina kaayisaawo. Tugambire ku Jennifer. Kekereza obukambwe. Kati awo. Tugambire ku Jennifer nti ekibuga kyaffe. Kati awo kati Mr. Museveni yali munyomerera. Ewe yakuba ebidongo bye yagenda okulaba nga ebidongo bwabe kubye ayisaawo message ate naye bankambwe enyongeremu kasukali. Kasukali keeko. Nga watansobola omuwulira nga gamba kati ekyavaamu kumugamba gwe toddamu n'oyimba. Ne bamulemesa. Yali anyomerera nti abayimbi tebalina maanyi. Muyimbi alina amaanyi. Kwegamba ekintu engeri gy'okisabikamu n'okiwa akuwuliriza kiyitawo mangu nnyo okusinga lw'ogenda ku gundi ku blackboard oba ku kizindaalo. N'okyogera obwogezi oba n'okiwandiika message okuwuliriza oluyimba. So lyawuliriza bw'ayiga bw'afuna message nga bw'anyumirwa. Message agiyiga mangu nnyo nga kubanga eba backed ne some good music. Kubanga music ennungi eyamba nnyo message okukola ki. Weesikiriza omuntu okuwuliriza. Ate bw'obanga ebigambo by'obusengeka bulungi oli awuliriza alindiriza awulire engeri ekiddako bwe kinaabeera. Kale kati awo situmanyi oba in future spirit eyo eriddamu. Kubanda bakati olukya twongera kulaluka bulabuzi. Obuma abiri gato obuma abiri obuba bumeka walakawuliddeko nkawuliddeko ng'abannaye. Obuma abiri plus obuma abiri obuma bumeka. Kale akati mu ngeri ng'eyo ffe abaabirako mu biseera byaffe tulaba nti music yafuuka irrelevant. Tugamba kati nze mbajjagala okuwulira music omulungi teyako bukavu
eze Congo ez'Abafaransa eza Spanish owulira nga bo bakyaliko ku ki bakyali ku mulamwa Samuel mulamwa ennyimba zaabwe zikyali mu naye abaawano okwepiikya kwe kutabuse okwepiikya n'alyoka akwata ekitaasa kyokka ti n'ayimbira ku kitaasa ekyo kyokka oba kagoma kokka kerere oluyimba ne luggwako naye kati music kyewe nga tategerekeka naye mu bimpimpi tugenda buli mulembe neki n'ebyako era kati nze nkyasuubira nnyo nti bwe naaba sinnaba Katonda ng'akyampadde obulamu njafulumya alubamu yange okuva lwe natandika paka kati kubanga kati kusinga tuli ku soul music ennyimba ez'eddiini ne butonde bw'ensi. Ono yayimba Tereza yani mpozi bamuyita Christopher Sebadduka soko twemuka y'omu ku bayimbi abasookera yalina ebyokuyiga tiwali luyimba lwa Sebadduka lwogamba nti terwali mukyakuyiga kyamaanyi Tereza ate nga Tereza zezimu ku nnyimba eza laavu ze baakubanga mu biseera ebyo n'awaana Tereza we n'agamba tugende bansalire embibawe owudde Tereza ffe tulina Teddy kati ndayira Tereza maama donge nerabye n'enkobe ennene n'obutono nga nkuba Tereza ng'azina Tereza mwana wa Nyabunzise kubanga owomerwe ng'enkumu neoba mu kkubo ngobakira neoba ku mbaga ngobakira ne mukerezi yennene ngobakira ndagala nkugambe kyendowooza maama leka ngule bbiya tekemu akaseke omunywe ng'ozina ngaze nkuba gita ndagala nkugambe kyendowooza maama twala mu bakulu bansalire embibawe Tereza gonzise n'ebirala bwe bityo nga awaana girlfriend we mu ngeri etakambuwaza mu ngeri etawemula kati nga lwo omusajja omulala naye njagala okuyiga ennyimba ze bamuyita Matiya Kyakamala tayinza okulaba onsanze mu studio alirize musajja oyo Matiya Kyakamala yayimbanga ennyimba ze nga nnungi nnyo buli luyimba lwe yafulumyanga nga tulina kyelusomesa omusajja oyo yali musawo eddwaliro ebutabika yayimba akayimba akakulemberanga ennyimba z'abalwadde eyali yeerisa nga balisa mulise amazima abambi n'abakuutira abantu eddagala mulinywe n'ebikaawa n'obiwuutanga enva amazima akigasa ng'alina kyabagamba ng'alina kyayigiriza nnyimba ze zaali nnungi nnyo yasookera ddala okukolokota abantu abambazi b'enkunamyo naga ekibambazanga enkunamyo kiki tulabye ennyaba ennaku basajja bannange nagezaako okuziyiga okuzikoppa naye zannemerera naye nga nungi nnyo kati senga tuzifuna abagundi abantu be batukkiriza okuziddamu nga tuzikuba mu ngeri ya hip hop nkati nga yebazikubanga maana wa nnyabo ntongo owulira nti baaluddamu ne balufuula olw'omulembe lwali bamusajja ndowooza akyaliwo Dani olumanyi olwo Dani Mugula sobola kulukuba naye nga engeri gye yayimbamu originally yali ya very gentle si yakubuuka nkati zino simanyi tubeere babiri oluyimba n'alugira ki n'alutta yalutta busi naye nga yateekamu endongo at least egendeza ku bantu abo ab'omulembe guno kati njagala musajja oyo mbale nteekateeka so abantu be gye bali ebutabika eyo tugambe nti ennyimba z'omusajja ono lwakita tuziddamu at least message natugikomyawo kuba buli luyimba ennyimba nga 5 zeyayimba ezaamuteeka ennyo ku maapu nga luyimba oluja nti lulina olw'emyaka gyaddi egyo 8 7 awo 7 mu biseera mu myaka gy'ensanvu awo wakati wa 7 mu 5 ne 8 nali nkubira mu bandi yali y'abakongo bayitanga Kampala Fiesta nga tuyimba ze Kongo Lingala era twagendanga eri Bukavu eyo ne tubeerayo ne tuyimbirayo ne tukomawo
naye nga headquarter yaffe yali awo ku bbiri ng'ogenda ku lwente bayitanga Florida. Oto nakano kankalisewo mangu. Ab'omulembe guno baagala kelere nkati engeyo bw'ogiwulira. Naye mu biseera ffe bwe twakubiranga nga kyatteeka tokkirizibwa kukubira music mu open place we wati. Night club zaabanga wansi mu ttaka. Oyitaawo nga wanendongo evuga toyinza kugiwulira. Era bw'olaba club ez'edda olaba Suzana dancing floor eri mu go down. Awo gwegambye ku Florida. Emengo ewa Kamulu dancing floor ebeera muki wansi. Amalala gankwata n'ensima ekinyaawe naye njagala kuzimbawo dancing floor. Oba mwagira baluli kirina emmanju ekiryawo kinene room eri emabega w'ennyumba just behind the house. Njagala nkoleyo dancing hall. Kati nga oba ogirina nga ogenda dancing hall ogenda gibeeramu n'abaani. Ngati nalina pulaani y'okusomesa nga nina bandi yange nga tulina we tubeera. Kati ngono gundi munnaffe Wycliffe Kiyingi yalina studio era nga alina bandi ye ebeerawo nekuvaasimako okusinga yali muwandiisi wa butabo naye ng'alina studio ng'ayagala nnyo ebyokuyiga. So amalala gakwata naye n'ogisima emmanju awo nikuniini sente zaabula kati ate noonya ttaka nkizibe. naye wali okisimye? Nali okizimbe bakiteekako ne silaabu webati go down mubeere ng'eyo wansi gye mugukubira omuziki so nga abali waggulu muleme bamalako tawulira naye kati ate omuzindala bakuteeka waggulu ku nnyumba buli ayitawo kimwogganira natayagala kimwogganira ne bateeka ku bimotoka Muruka nejja neyimirirawo nerekanirawo ega amalala g'ennaku zino nga naye gali we gakwata n'osima kiri kati nawe ennaku zinagaba abanga bamalala kale nga bwe twagamba nti buli mulembe neki naye luli nga bakukwatira ne bakusiba okuba dansi muki mu open okujjako wabangawo embaga nga ya mu kidaala oyinza okuleeta bandi oba embuutu nebakuba nine nga kiba kya lunaku lumu nisebo n'okubira abantu dansi buli lunaku n'obagaana okwebaka tekiba fair. Ate bwe tusemberako ku mulembe gw'abayimbi kati bano rigimu y'aba Paulo Kafeera abo middle class kugamba abo ani gw'omanyi waalina akayimba Kafeero yatandika n'ennyimba ez'okugonjola abavubuka muleka kwesiba ku nkazi nkulu funa saizi yo ng'ono bwe yayimba omulenzi Robert manya saizi yo ngato yamba ne Kafeero yayimba Robert alabika kolera Robert oyo ennyimba ze z'amakulu Kyagulanyi Sentamu ndina engeri gye zibuulirira abantu bimu naleta ne vocabulary empya ekigambo kwebereramu tekyaliwo kati buli muntu akikozesa mwebereremu naye gamba Kafeero ndowooza mu bayimbi abo yali asinga okubeeramu n'ekigendererwa basudde ne Kasozi Livingstone beba omulembe gwe bwe bayimbanga bonna naye nga bonnula ennyimba za Kasozi zonna za kulaluka nempasa omukazi ate twazuula luvannyuma nga mwanyinaze neŋŋendamu nayitampulunguse ate ng'ennyimba ze za bulalusa ki bantu ate ekitali kuki ku Kafeero owulidde neeza munnaffe basudde zaali z'amakulu nnyo era ndowooza abo ababiri baleka banagenda kulinnya katindo kange akamenye bannange nandaga tali ku plani ndala katindaako kanaalutonde tomulaba bwanyolanyola asobole okuyitawo. Okay, so abantu babeerera tuli ku mukutugudu tale tuli ku mukutugudu tale akwaliwo ebiyita twakoleddeko kkubo tulina Muzei nyimba kizomanyi ezaabo zenzo tukubiramu Kafeero basudde Livingstone Kasozi mu biseera byaffe buli muyimbi yayimbanga nyimba zize
toyimba lwa muno toddamu lwa muno kati nange nali ku level eyo nga baba abayigiriza be bakoppa oluyimba lw'omuntu naye gwe olina omutwe guyiiya lwaki okuba olw'omulala wulidde nti ate kawala yayembyeyo olw'amasagazi nga tekisoboka ennaku zino kati n'oluzirwanira zirwanirwa kuba kati bwe kati nga kano balaba ntamidde nga sirina n'amaanyi gabasi bakulwayi bankuba kibooko nali musajja lwazi nga nnina kumaanyi gye baba bantamiza endongo yange eganye nina endongo ennungiko naye eno baaba tempadde maanyi nekalubye tunaddamu osanga eri enaabaawo nekirala tuddamu njagala tugende mpite gundi oyo Doni Kazepa tubawe alubamu gye twakola naye ng'okuba bali waayimba okuba bwayimba nyimba nga tukuba nga tubuulirira abantu ebikwatagana n'environment kati for example mutunuulira luddaawo waliwo ekibira kyamaanyi nnyo nga kibira bakiwa ekitiibwa kirimu kyabajjajja n'enku tezityabibwamu naye kati okunoonyaawo omuti awo kino kyemali tunyumiza kyalimu musango kyemalizi mwalimu bajjajja b'ekitundu naye kati bazimbyewo kalina timulina muti nagumu gwe balekawo naye ngaekyufu bajjajja bo baalimu awo nze simanyi nayeoba negenda kubuuza edda nga bwokyabamu oluhu baaki tetwatyabangamu naye nga bagamba bwokyabamu waliwo yatyabamu nebimutabukiza nazizaayo nga teyeyagalidde kuva olwo kale ate abazimbyemu kalina bo nga bagizimba babitereeza naye nga mu bimpimpi scientifically ekibira ekyo yali wind breaker empewo eva eri ekigulu ng'awo weekoma tesuula miti tesuula mayumba agali eno n'ekyokubiri eyo yali rain catchment ng'omugga guva omwo ne gukera era mugulaba guugwo nga guva omwo ne gugenda bwe guti omulala gwavanga omwo ne gukka ne gudda eri okugatta ku Nakiyanja naye akati ekibira bakitemye omigga gijja kufa kubanga ekibira kye kyali kikwata amazzi omuvaaki emigga egy'ebiri naye ffe bali batugambanga nti mulimu omusango migga y'abajjajjaffe so nga scientific ekyali kikola ki baba batiisatiisa twakuuma ekibira naye kati kiikyo zizo kalina ziizo ozirengera kale ebigambo bwe bityo ebigenze naye sankiyo ndowooze tusooke tukakomye wano kubanga kyetaaga nga tuli ne mukulu gwa busuusu kati off stage nja kubuuza ekubaako byembuuza bawe ne glossary engeri ki gye tusobola okufunamu information eri reliable tali yakuteebereza buteebereza kwetondera abatuwuliza nti oba abatulengera nti byemmanyi katugambe nti my experience byemmanyi obulungi sibitegeke bulungi ate ebirala sikyabijjukira bulungi nebanga ddene emyaka 75 miwanvu naye naaba tukomyewo mujja kunsanga nga twetegese bulungi ne mukulu Dani Kazepa ebiddiriza ndowooza tunaabi naye okusaasira kwokyo okuyinza okubawo music industry comedy n'ebirala olw'okubirwako omukulu bidugu biiso ate olwobwama omusajja abadde musanyusa nnyo ate nga tubadde tumwesunga kubanga gyebuvuddeko ebbanga siddene ndowooza wiiki nga 2 twamulaba ku TV nga bali bajayanti baffe Andrew Benon Kibuuka ne Senkubuga esiyaasa nga beeteesiteese okukomyawo obulamu mu firidiya y'akatemba ne bagamba katugenda okubakomezaawo katemba ategereka bano bye bakola kati tebikyalina ki makulu kati ate tutandise okusuubira ate agenze kutuva ku maaso mu mangu nnyo mukama amuwa ekimuro ng'ekyemirembe naye ali ku mulamwa ate era ebintu ebyo yabisomereza bulungi ennyo MDD Makerere naye abantu gamujerega omusajja teyasoma omusajja yasoma kale bannange tukijja tuggala
Akale atuba tuwayamuko wano Muzei waffe Muzei Kamoga tuli bitundu by'ekitukuto waneeno kiri mu kira municipality waneeno so tujja kubanga twongera okubanga tukomawo tube nga tunyumyamuko emboozi eza kisajja kikulu ogeraageranya ebyakakati n'ebikadde abaana baakubagana babawulira bali mu kibuga Palaso ne Alien Skin baakoonagana kivudde nno mabega saabo bokka nzijukirawo gundi kamiliyoni nga buli mudongo bwasisinkana baakonagananga nnyo nga buli basinkana ebikonde ebibugane balwakisa n'emmotoka nzitomolagana nugaba n'abantu balalu bange ki abali ku field emu abataka baagalana ate mulwana bulwanyi tonsinga nze nkusinga tonsinga nze nkusinga music nkusinga sente nkusinga byalimu n'okubba bakaabasaba naabwe mu field yaffe tebyaliwo tewepankira ku mukamu nno naye kaakati buli omwanyaga mukamu naye Katonda asaasire kubanga ombwa alwala bonna bateeka okufa naye ng'entabo ya Alien Skin yo ne Palaso wagiwuliddeko obuzibu ko bwavu simanyi si bwavudde Palaso adalina ekivulu nange ndi mu studio munyambe era omu yakubye munne bubi nnyo omu yakuba munne MP mu public era n'obutamini bifuluma so naye abantu ne batabuka ne badda ku saidi oli gwe baakubye empi nga kirabika bubi nnyo era nti byagenze okukomekereza ng'omu atadde ku munne ekivulu adda alina ekivulu nga mwenda lugu cricket oval bavuganye wena kiteeka ku Ntebe road kati awo mwenda era kyekyo ekivulu ekibadde mu biseera byaffe bagamba gundi ogunookubirawa nti waayise nzika ngende Gomba onookubirawa nga tebakubira kumpi owulidde naye kaakati guno omulembe onaakuba n'oli akuba mwenna muli bagenda ate mu kiseera kyekimu oli naakola emirimu negwe gundi otajja kuyitamu waliwo n'obutaagaliza n'obutaagaliza kale ebintu ebifaanana bwe bityo tetumanyi kyakubikolera maybe oba oli awo mu biseera gye bijja tunaafuna aba administrator abatuufu naffe nga Katumba Wamala yali agezaako nnyo okutabaganya bamuzika bweyogerera Katumba Wamala ennyimba ze wali ozimanyi nange ndowoozi ddene gundi Jime Katumba Masi Katumba Wamala Jime Katumba Ebonies onayimbako naye nga tuli ewa Wycliffe Kiyingi yalina ebizibu ng'ayimba bulungi nnyo naye nga mwewulize nnyo avuma abayimbi abatota abalabawo ye tayamba ya criticize nga buki gundi eri Wamala yali atututteyo ne tumugamba ssebo tetujja kuddamu kuyimba na musajja ono atuvuma buvumi mufo ky'okutuyamba ate discouraginga kale waliwo abantu ab'ekikulu ekyo naye oyo yali kyaŋŋamba exception to the rule kubanga abayimbi abaaliwo mu biseera ebyo nga buli muyimbi agezaako okuyamba ki muyimbi naddala upcoming baabalabanga mu talanta talina omusajja Saabavuma tiyafulumya nnyimba nnyingi nnyo naye yagonjula nnyo abayimbi abato n'okubagumya waliwo kye bayita stage fever weyimirira ku stage nga tomanyidde layiri zikubula kyebata stage fever bado oyimba n'otandika obikyamya n'ogigumira olaba abantu batidde ne bigaana anti ennaku zino kati bo banywamu ambala onywamu atakyalina kyatya ateekamuuko otuwalagi n'omukka ne baleka bamyuka amaaso nekikoola kiri agenda okujja nga kizibu bigambo kubula kulaba naye kirungi nnyo mwabale kunsuulira mwoyo era nja okujja kwebaza Don Kazepa olaba nti asobodde okubatuusa wano naye neetaagamu okukolamu ka refresher course we munaakomerawo gamba wa fact not speculations kuba kati byembabuulira ebimu sikyabijjukira ebimu kati abagondi abalina better information bajja kuba babatomerera omusajja oyo tiyayogedde kituufu omusajja information tye naye njagala next time bawe nga njogeranga authority nti kino nkikakasa sinakindi nyinza n'okusanga obuyimba obumu abantu abo bemwogeddeko nga nkyasobola okukuba kubanga kati omuntu alina obumanyirivu oluyimba oluwulira omulundi gumu n'olweddiramu abantu n'obamala ekifu ku maaso yesebo kale tuyinza obutasuka olunaku olwaleero tuba Angel Girl Angel Marina ku kamera awo so tujja kubanga twongera okubanga tukomawo mpya subscribing nga tweyungeko
oyinza n'okuwa wansi awo endowooza n'ogamba mutwetere ku muntu gundi mwongere ku muntu gundi tujja kuba nga tukola research tube nga tujja nga tugibatuusaako mu bujjuvu bwayo. Kale nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.